Sebo Ssentebe neyanziza basebo ne bannyabo nsanso okubalaba. Sijja kuddamu linnya lyange nze Simon Ssenkaayi. Sijja kuliddamu naye nze Simon Ssenkaayi. Bansabye okutunuulira omulamwa omuvubuka ayinza atya okukozesa ebintu bisatu: obuyiiya, ebintu bisatu, obuyiiya, that is creativity, professionalism bwe bukugu, n'obutetenkanya. Sigenda kubawa bye mwasoma mu ssomero, mujja kunsonyiwa sigenda kubiddamu, naye njagala tugabaneko nammwe ebintu ebya bulijjo bye tuyitamu ffenna. Nsaba tusooke twefumiitirize ku kiseera ekiri mu Uganda we bansabidde okwogera ku mulamwa guno. Bino bye biriwo: obungi bw'abantu mu Uganda olwaleero buteeberezebwa okuba nga buli obukadde 44 n'ebitundu ebyo. We tukuŋŋaanidde olwaleero ng'ebitundu 83 ku buli 100 obungi bw'abantu bali mu byalo. Ku bantu abali mu byalo ebitundu 95 si bayivu. Ngenda kubeera mwegendereza mu bigambo byange. Si bayivu naye basobola okuba nga bayigirize. Kyokka ate ku bantu abo abali mu byalo almost ebitundu 10 bonna abasinga babeerawo ku bya bulimi. Naye ate era mu nsi y'emu mwe tuli, okusinziira ku Uganda Bureau of Statistics, batugamba nti buli mwaka Uganda efulumya emitwalo egisoba 40 egy'abaana abayigiriziddwa ebintu eby'enjawulo, egisoba 40. Naye ng'amazima ag'omunda gali nti ebyenfuna bya Uganda oba ekonomi ya Uganda esobola okutondawo emirimu, bagamba emitwalo 9, naye waliwo okubuusabuusa. Ekitegeeza nti buli mulimu gumu waliwo abavubuka nga 92 abagulinze. Ekyenjawulo ekiriwo nti gwe bw'obanga oli wano ng'olina omulimu weesuneko. Ebyenfuna byaffe mu Uganda bigwa. Ensi mwe tuli, tekinologiya aggyewo entegeera y'abantu. Ntera okugamba mukwano gwange w'ekitiibwa Kagumba nti osobola n'okugenda ne mukyalawo out, essaawa 2 ze mumazeeyo, essaawa 1.5 nga buli omu ali ku ssimu ye. Albert Einstein yayogera mu Lungereza n'agamba nti yali mweraliikirivu olunaku tekinologiya lwalijjawo enkolagana y'abantu, kubanga yagamba ekyo bwe kiribeerawo ensi egenda kubeera n'omulembe ogw'ababuyabuya, idiots. Naye ndowooza kyekiriwo era kati. Waliwo kyempita redefinition of terms. We tutuukidde wano omuvubuka takyamanyi oba musajja oba mukazi. They are exchanging genders. Osanga omukazi nga ayagala kweyisanga musajja, ate n'omusajja nga yeebuuza oba musajja. Waliwo massive unemployment. Nti abaana bali ku streets za Kampala ne diguli ku mitwe, ekyennaku kimu tebalina mirimu. We twogerera olwaleero mu Uganda tulina kye bayita Makerere University Business School, ekitegeeza nti buli muyizi ayita mu ttendekero eryo, oba ayagala oba toyagala, annyikiddwa mu mazzi g'ebyenfuna. Wabula ekyennaku kimu, era buli omu kye yeebuuza, n'abantu abakulu kye boogera, era bakyekwasa nnyo nti ebyenjigiriza bya Uganda bifulumya banoonya mirimu. Ekyennaku nti tewali akyusa byanjigiriza ebyo, kubanga mu Lungereza tugamba you can't fight a system that made you. Bwe wayagala okuba system ekukoze oba ekufudde kyoli, oteekwa okusooka okugifuluma odde ebbali. N'ebirala bingi. Waliwo distortion of God's principle of success. Katonda nja kwogerako nnyo ku ebyo wadde temuli bakkiriza nnyo, naye Katonda bwe yali atonda ensi yagitonda bw'ati. Principle y'okukula yagambanga nti omuntu agaba kyalina n'afuna kyayagala. Era bwe muba mwagala okukitegeera, mujjukire bulungi edda ennyo ng'ensimbi tezinnajja, waliwo kye bayita barter trade.
butter trade bw'abeeranga n'ebinyeebwa nga weetaaga bijanjaalo ng'ogaba ebinyeebwa onoonya alina ebinyeebwa n'obimuwa ye n'akuwa ebijanjaalo ekyo ke kaali akabonero akalaga nature oba God's principle of achievement nti olina okugaba osobole okufuna ekyennaku ekiriwo kye kino olwaliro mu bavubuka ensi lwaki efudde era egenda kwongera okufa siri prophet of doom be bavubuka abayitiridde obungi abaagala okufuna naye nga ate tebalina kye bagabye so principle eno ekyuse mpunzika bwe nti ebizibu byaffe n'okusoomozebwa kwaffe bisobola okuba nga kunene okusinga amakubo ge tutaddewo okusobola okuvuunuka naye buli kyokkiriza tosobola kukiwakanya era tosobola kukyemulugunyaako ekyokubiri buli kyeweewala tosobola kukikyusa era mujja kumpulira nga nina ebintu byennyingiramu ndi mu byanfuna naye nina ebintu byenzija okuyingiramu si nnyo naye kungulu ekyokusatu buli kyoleka ne kibeerawo olina obuvunaanyizibwa ku kyo kibi nnyo omuvubuka okuyimirira olwaleero ne yeekwasa omuntu yenna mu nsi eno gye tuyita Uganda kambabuulire singa mbadde mukulembeze wammwe kitegeeza nfaananira ddala endaba yammwe ey'ebintu gwe tolina bw'ogamba nti oyawukana n'akukulembera kubanga omukulembeze kyekifaananyi kyabo bakulembera kitegeeza bw'obanga okiwakanyira ng'okigaana oteekwa okuyingiramu okikyuse ebyawandiikibwa byensoma mbyagala nnyo bitugamba nti ffe kitangaala ky'ensi mu lulimi olw'Ebbulaniya light tekitegeeza kitangaala kitegeeza kutegeera kitegeeza nti tulina okujjayo okutegeera kwaffe si okumanya kwaffe era wano wendi sigenda kubabuulira ku kumanya kubanga kambabuulire abasinga kumu wano mumanyina bingi okunsinga naye tulina ebigambo bye twawula bisatu era gye emitendera presentation yange mwegenda okutambulira ekisooka bakiyita kumanya mwe kye muyita knowledge abaasoma ekyokubiri bakiyita understanding naye nga ffe abataasoma tukiyita kutegeera ekisembayo ye wisdom ge magezi bangi abatudde wano balowooza nti buli amanyi ategeera ate era kyewuunyisa balowooza nti buli ategeera amanyi ate era ne babigatta ne balowooza nti buli amanyi era ng'ategeera kitegeeza mugezi mwattu osobola okuba nga omanyi naye nga totegeera era singa omuntu akugamba nti totegeera abeera takuvumye abeera akugambye nti ekyo ky'omanyi tokitegeera nja kubawa ekyokulabirako nina omuvubuka we Mmengo muvubuka muto yava e Bulemeezi ku myaka 9 kitaawe afudde n'asigala ne nnyina kojjaawe yali makanika e Mmengo n'akwata akaana ako n'akateeka ku mugugu n'ajja nako bw'ajja nako ne kakulira mu galagi nga bwe kayiga akaana kano kakoma mu pittu ne kakula ne kayiga nnyo emmotoka eziyitibwa eza Toyota bwe kayiga emmotoka eziyitibwa eza Toyota olunaku olumu nayinanga mulirwana wange edda ekisubi eyo ng'avuga TX mpya yali yakagireetanga mpya oluvannyuma lw'emyezi 3 nkeera ku makya okugenda mukanga akabi akakadde ne musanga ng'awunze twalinga tunyumya ku weekend kwe kumubuuza obadde ki dokita oyo asomesa Makerere n'aŋŋamba nti emmotoka yange nakomyewo jjo bulungi olw'eggulo naye ngenza okukeera ku makya nga tekola ngikumye egaanye okukola ki nange ne ŋŋenda mu kutegeera kwange okutono ngezeemu nkakasize eddala nti tekola era nnakubamu omulundi gumu neegaana nesaagala kuswala kuba nali sitegeera kigenda mu maaso wabula n'ansaba atuuleko mukanga akakadde mutwale n'emmotoka yange yali nkadde nga dokita oli n'amasuuti ge tasobola kugituulamu wabula yaguma n'agituulamu nga yeewumbye nga tasobola nakwesigama naye olw'okuba nze ennyambala ga lubindi nalinga mulaba nga musaasira kubanga yali atudde yeewumbye naye ng'olwedde atuddemu naye wakati okuva ekisubi okumutuusa e Mmengo namugamba ku mwana ono wa pittu naye saamugamba nti wa pittu bwe namugamba nti omwana ono ategeera nnyo eby'emmotoka dokita olw'okuba muyivu era wano ngenda okwawulira ekigambo abayivu n'abayigirize bangi bayivu naye si bayigirize
ate bangi bayigirize si bayivu. Dokita n'ambuuza omwana ono yasoma ki, mu kumuzzaamu amaanyi namugamba yasomera Kyambogo naye ng'amazima yali teyasoma. Dokita n'agumaagumamu, kati olweggulo n'aŋŋamba muyite, ne tukwata Jofule ne tugenda ffenna Ekisubi. Jofule yakuba mu mmotoka omulundi gumu n'egaana okwaka n'amwenya. Kabonero akalaga omuntu ategeera, saamanyi ategeera. Kati kyava amugamba nti obuzibu buli ku kyuma ekitandika emmotoka kye bayita sitaata. Dokita n'agamba emmotoka yange empya nakagigula emyezi 3 tesobola kubanga nfu. Omwana n'amwegayira kuba yali azze ne toolbox n'amusaba agendeyo wansi mu mmotoka. Mu kugenda wansi mu mmotoka bw'ajjayo ekyuma agenda okukisaanikula munda ng'amannyo gayitako buyisi nga baamuggyiramu ekipya ne bamuteeramu ekikadde. Dokita lwakkiriza nti emmotoka yali efuddemu emabega wiiki 2 n'alyoka agiwa bamakanika be. Naye omwana ono yategeererawo ekizibu ng'akubye omulundi ki. Kati dokita kyava amubuuza kyetaagisa ssere mmeka. Omwana n'amugamba nfunira emitwalo 27. Dokita n'akwata emitwalo n'agawa omwana n'amugamba osobola ogireeta kati n'ogissaamu nti nsobola. Naye nze olw'okuba ndi muyizi atakoowa nali ebbali n'endaba nti ensi tekyetaaga bamanyi. Dokita yali mumanyi, amanyi ekika ky'emmotoka ye, amanyi okugivuga, amanyi n'okugyoza, amanyi n'ebifo ebigirimu naye nga tagitegeera. Ne ntegeera nti abategeera balya ssente z'abamanyi. Era mu bye ŋŋenda okwogera wano temuliimu kumanya kubanga mwenna mubimanyi, wabula ndi mu kutegeera. Kati tugenda kutambulira mu miko egyo 3: okumanya, okutegeera n'amagezi. We tunaakomekkereza ojja kuba omaze okweyawulamu oba otegeera oba oli mumanyi oba oli mugezi. Tugenda kuzimba enju, emirimu gyange ngikola bwe nti eyo y'enju ewedde eriko omusingi n'akasolya. Mu musingi twagala okusiimuula ku kutegeera kwo, engeri gy'otegeeramu ebintu ebyo by'omanyi. Bwe tunaamala okukikola tutonde ekifaananyi mu bwongo bwo. Bwe tumala okutonda ekifaananyi mu bwongo bwo tusitule okwagala kwo, olwo tuli ku ring beam. Bwe tunamala okusitula okwagala kwo tulyoke tusereke nga tukutumuddeyo otandike n'ekyo ekitono ky'olina. Naye olw'okuba byeŋŋenda okwogerako byakutegeera si byakumanya, nsaba mumpe ekiseera ekitono. Era ku nkomero ya byonna namukwano gwange yagenda n'aŋŋamba ennaku 2 emabega ng'akitegedde nti ngenda kukola presentation. N'agamba nti naye gwe lwaki buli kaseera bakulonda? Togenda kutugamba bye tuwulira. Ne mugamba ekibuuzo tekyali badde lwaki buli kaseera bakulonda. Ekibuuzo kyali badde nkoze ntya okukufaanana bannonde. Mu Lungereza tugamba, nja kukyogera mu Lungereza Oluganda, okuyamba omugigi gw'abantu okuva weguli okugenda mu maaso teweetaaga kubanga otegedde bingi. Weetaaga okubanga ebyo ebitono by'otegedde obyekakasa. Era waliwo ensonga lwaki nze nnyimiridde wano si ggwe. Kitegeeza waliwo omulimu gw'otonnakola. Bw'oba oyagala okunfaanana tegeera kye ntegeera, osobola n'okunsinga. Kubanga nze eddiini gye nsoma eŋŋamba oli yagamba abayigirizwa be nti bwe nnaagenda mujja kukola n'ebisinga ku bye nkoze. Kitegeeza yali akkiririza mu bo. Gwe osobola okunsinga singa otegeera bye ntegeera. Era nsaba okusaba abavubuka nga tonnaba kuwakanya muntu okusooka, kubanga buli lw'owakanya kiziba enzigi z'okutegeera n'osigaza okumanya. Tegeera byategeera. Bw'otegeera byategeera ensi weesanga yeekusuumusizza ng'ekututte ku ddaala eddala. Guno gwe mulamwa gwe bampadde. Bambuuzizza omuvubuka akozesa atya obuyiiya, obukugu, ngenda kwetolera ku bigambo ebyo 3, obusobozi okutandikawo omulimu n'okuguyimirizaawo. Ebintu ebyo 3 ne mbasaba munzikirize mbikyuse mu ngeri gye biddiŋŋanamu kubanga byabadde tebikwatagana. Kubanga tosobola kusooka na buyiiya, omuntu tasobola kubanga ayiiya nga tamanyi busobozi bwe. Ate buno obukugu bwe tufuna mu matendekero, omanye edda mu Lungereza bagamba nti education used to be defined as an investment in human capital. Today, education is defined as what you can do after forgetting everything you are taught in the lecture rooms.
obuyigirize bwo kyekyo kyosobola okukola nga tomaze kulaga mpapula zo. Singa nzijja wano ne sibalaga mpapula zange ku nkomerero ya presentation yange, musobola okugamba omusajja oyo yasoma oba teyakola ki, teyasoma. So obuyigirize oba obuyivu bwo kyekyo kyosobola okukola. Tondaga diguri yo, kubanga diguri yo terina makulu. Ensi university zituwa diguri naye ensi neteekamu stamp oba wafuna oba tewafuna. Ensi bwezira diguri yo mwattu ofaafagana n'ekipapula ky'emyaka 10 nga tolina kyosobola kwekolera. So topic yange egenda kubeera mu bintu bisatu. Eno ye equation gye njagala okusolvinga abasoma mathematics, the equation of success, oba akanyomero k'obuwanguzi. Kankikole bwe ntyo, akanyomero k'obuwanguzi. Nzikiriza nti bwoddira obusobozi n'obugattako obuyiiya, abasoma boardmass buli ekiri ebweru wa brackets bakikubisaamu. Bwoddira obusobozi n'obugattako obuyiiya n'obukubisaamu n'obukugu, gye tujja mu maaso tujja kukiyita skill, osobola okufuna obuwanguzi. Mu musingi gwange ogwa presentation eno oba okwogera kuno oba okusomesa kuno, ngenda kwetooloolera ku busobozi, kubanga omuntu atamanyi busobozi bwe tasobola kubeera muyiiya. Kyova olaba ebitongole birwanagana n'abantu. Nze kamba buli okuva lwe nazaalibwa okutuusa lwe nkuze sirabangayo nte ebiikajji, naye mu bitongole eyo tubeera n'ente nga tuzisaba ki, magi. Omuntu atamanyi busobozi bwe tasobola kuyiiya. Ate mwegendereze nti omuntu takula kusinga ntegeera ye, ate omuntu tasobola kulowooza kusinga bw'ategeera. Kitegeeza fokasi y'emirimu gyaffe oba amaanyi g'emirimu gyaffe tugateeka mu kulaba ng'omuntu ono tumuggyamu ekirimu. Mwali mwewunyiza lwaki ttiimu z'omupiira tezironda ba human resource managers, zironda ba coach? Kubanga coach omulimu gwe kuzuula bitone. Edda Drogba nga atandika okusamba omupiira yali defender. Mourinho bwe yajja n'amufuula striker, gwe omulimu gwa coach. Addira defender oba addira ente n'agibiisa omubisi oba amagi. Kati obusobozi bw'omuntu y'ensibuko y'obuyiiya bwe. Era ebitongole n'emirimu naffe tetukula, okitiibwa tusanyusa okulaba, ebitongole n'emirimu tebikula okuggyako nga bannyini byo bakuze. Era omusajja omu yambuza ekibuuzo n'aŋŋamba nti bizinensi ekula etya? Ne mugamba nti bizinensi ekula olunaku nannyini yo lwakula, si mu myaka wabula mu kutegeera. Ebitongole n'ebintu byonna ebigenze mu maaso bitadde nnyo amaanyi mu kutegeera ekyennaku kimu. Okutegeera tebakukwatako na ngalo. Okutegeera njabba waayo, sijja kwogera kampuni ya simu, naye kampuni ya simu emu twatuuka mu kiseera nga amakampuni gonna agajja gatunda ebintu bisatu: voice, text, bintu biri awo bitono. Era ne tutuuka ne mu Uganda nga kirabika ng'akatale k'amasimu akaweddeyo. Kampuni y'essimu emu n'egenda mu nsi gye yagendamu wansi eno wa Africa, n'ereeta abakugu ne batuuza mu boardroom ewiki 3 ng'ebasasudde ssente empitirivu nnyo, ebasasulira lwe basula wano, ebalabirira, ebawa n'obusiimu. Mu kulowooza kwonna kwe baakola nga bali mu boardroom baatulekera ekintu kimu: kutambuliza ssente ku ssimu. Baabagamba nti bagenda tutondawo akatale akapya mu katale akakadde, nti abantu bennyini abalina amasimu era be bagenda okukolesa ki, eby'essente. Kati ebiseera ebisinga ensi tekoma, wabula ekoma kubanga ffe ababeera bagirimu baba bakola ekintu ekyo tuba tukomye mu kutegeera. Buli ekintu kyonna bwe kikoma omuntu addayo ku drawing board ne yeebuuza tutambudde tutya. So ngenda kutambulira awo, ngenda kutandika n'okusoomooza. Kintu ki ekisinga obubi mu nsi? Kambeewunyise, ekintu ekisinga obubi mu nsi si kufa. Newankubadde bwe tufiirwa abantu baffe tukaaba era tusaba nnyo Katonda atuyise mu kiseera ekyo, naye ekintu ekisinga obubi si kufa. Ekintu ekisinga obubi mu nsi kwe kubeera n'obulamu nga tomanyi makulu gaabwo. Abantu ne bw'obalaba batudde wano abasinga tamanyi lwaki yazze wano,
tamanyi na lwaki yatambula wabula yazze ne banne. Tugendeko ku Africana kankukakasi bw'obanga tomanyi lwaki wazze wano nga tolina na nsonga lwaki wazze mu kifo ky'okuyita mu musomo guno, omusomo guno gugenda kukuyitamu. Era n'abaana bangi bagenda mu matendekero nga tategedde lwaki yagendayo mu kifo ky'okuyita mu yunivasite n'emuyitamu, n'afuluma n'ekipapula nga bakimuwadde naye nga tamanyi na makulu gaakyo, nga tasobola na kuwandiika bbaluwa emusabira mulimu, nga tasobola yadde okweyogerako mu bigambo bina eby'olulimi lwa Queen. Lwaki? Ye bamugamba nti genda ku yunivasite ogyeyo diguli yagifuna naye teyamuyamba. Kyova olaba mu kiseera kino tulina emitwalo 25 mu kakaaga n'omusobi ogw'abaana balina diguli ku mitwe abayitayita mu bibuga bya Kampala mu bizimbe ebyenjawulo nga banoonya emirimu egitaliiyo emitono ddala nga naabo bagifunye gibawa kitono. Era bw'osisinkana abakozi mu bitongole ebisinga obungi n'obabuuza okusoomoozebwa kikwe balina kyebasooka okukugamba omusaala mutono. Newankubadde bo bwe beegeraageranya tebajjaamu nsimbi ze babeera basaba naye basooka kugamba omusaala mutono. Kale okusoomoozebwa okusinga mu nsi kwe kubeera n'obulamu obutalina makulu, life without purpose. Olwaleero abantu bangi babeerawo ng'ekyokugezesebwa. Omuvubuka akeera ku makya n'atuula mu takisi ava mu buliri nga tayagala kubanga ozuukuka okyalimu otulo. Lwaki? Mukama we yagamba nti ku mulimu oteekwa okuba nga otuuseewo ssaawa emu n'ekitundu oba 2. N'otuula mu takisi n'omuntu gw'otamanyi wa gye yasuze nakyo kye yasuze akola, mwattu n'okuwunya ayinza okuba awunya bubi. N'oguma n'otuula mu jjaamu n'oyongera okunyiiga kubanga wavudde waka ng'onyiize olw'okuva mu tulo amangu. N'otuula mu jjaamu n'onyiiga olw'enguudo za Kampala ezitatambula. N'otuuka mu tawuni enkuba n'ekukuba oba enfufu n'ekkuba n'odduka otuuke mu woofiisi mukama wasobola okukusangayo. Edda twagambanga nti bajjajjaffe babasiibangamu enjegere ne batwala mu buddu. Olwaleero twesibamu enjegere ne twetwala mu buddu. Slavery of the 21st century. Kati obuddu obwo n'otuuka ne ku mulimu kitongole ky'otayagala kye wakyawa, n'otuula n'abantu b'otayagala be wakyawa ng'okola ebitakunyumira naye nga kyekikuumiddeyo omusaala. Buli lw'olowooza ku bulamu buli nga tofuna musaala ogwo ne weesanga nga weekuumiddeyo. So nsaba tusooka twebuuza ebibuuzo. Ekibuuzo ekisooka nga tetunnaba na kutuuka ku mulamwa gwaffe, gwani? Bw'osisinkana abavubuka bangi bw'omubuuza gwani akubuulira amannya ge gy'ava ne byasomye ne byakola. Nedda ssebo, kiki ekikwawula ku bantu abalala? Kubanga omusingi gw'okusomesa kuno guli ku busobozi, potential. Gwani kiki ekikwawula ku bantu abalala? Gwani tombulira linnya lyo nakikula ky'oba oli musajja oba oli mukazi. Naye kyanjawulo ki ky'ogamba nti baba basimbawo 2000 gw'osinga? Nina principle mu bulamu bwange egamba saagala kubeera mulungi mu balungi, saagala bateeke wano bannalulungi balondemu Miss Uganda. Njagala okubeera omulungi nze nzekka. Nga bw'olaba Messi bwe baba bageraageranya Messi ne Drogba, basooka ne bajjawo Messi ne bamukweka ne balyoka baleeta ba Drogba. Ali mu kiti kiki kintu kyekyo ky'ogamba ekikwawula ku bantu abalala, ky'ogamba nti nze kino kye nnina era bwe nkikozesa kisobola okukyusa obulamu bwange. Gye tuva si kikulu. Era mulongoza tugamba nti man is not made by history but man can make his own history. Tetukolebwa byafaayo, gye tuva si kikulu. Kubanga bw'otunuulira bantu bonna be tutunuulira oba be tulabirako gye bayise wabadde wazibu, naye kiki ekibasobozesezza okutuuka awo? Kati nina mukadde wange ono abeeranga mukulu wange abamu be tulabirako, omukungu Kiwaalayo. Sisobola kuba na ssente z'alina naye ndi mu kkubo mugoba. Kati ku ssaawa zino bwe mba mutunuulira seepimapima ku ye wabula ntunuulira olugendo lwatambudde okutuuka w'ali. Kibi nnyo omuvubuka ennaku zino okwagala okufuna kati ensimbi omukulu oyo z'alina oba ensimbi ow'ekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi z'alina. Toyinza kumanya atambudde lugendo lwenkana ki. Era kyensuubira nammwe temunsuubira kuba na bugagga obwo. Nabagambye sirina bingi naye bitono bye nnina mbitegeera.
era kyenjagala okubawa wano. So ekibuuzo kyange kisooka, gwani gwe ng'omuvubuka, omuntu atamanyi kyali, abeera ng'akaveera kano akasukaali akeeru akaweddemu sukaali, empewo esinga amaanyi gye kadda jadda. Mwattu bw'otunuulira abavubuka omulembe gwaffe bwe batyo bwe bakola ki? Bwe bali aleese ssente yatwala, babasika ku matu nga nte. Lwaki? Kubanga omwana wa wano tamanyi kyali. Mmwe temulina waafu, temulina muwendo. Omuntu alina omuwendo tebamukozesa batyo nsobi. Omuntu alina omuwendo yeerowooleza ate atwala ebiseera okukola kyayagala okukola. So ekibuuzo ekisooka, bw'obanga tomanyi kyoli, nkukakasa olinga akaveera ako, wegeraageranye ng'akaveera ako akeeru akaweddemu sukaali. Ekyennaku kimu nti empewo emu ejja kukutwala mu maggwa. Ekibuuzo ekyokubiri, ovaawa? Si mu ssaza lyo, si wammwe eyo gy'ova. Sayansi, abayivu ab'ebiseera ebyo baatugamba mbu twava mu bisodde. Kyokka ate ne bwe ntunula olwaleero eyo wansi mu Western Uganda ebisodde bikyaliyo. Kati ebisodde ebyo byo kirituuka ekiseera nabyo ne bifuuka abantu. Ensi oba tuli babuyabuya. Omuntu atamanyi gy'ava tasobola kutuuka gy'alaga. Tuvaawa? Gw'ovaawa? Tombuulira kifo kyo wa gy'ova. Ovaawa? Bw'onootegeera gy'ova ogenda kutuuka gy'olaga. Ekibuuzo ekyokusatu, lwaki oli wano? Si wano mu Afrikana. Lwaki okyali mulamu? Abantu bafudde, ne ku ssaawa zino abantu bafa. Nakati wenjogerera waliwo assa ogw'enkomerero. Nakugambye nti ekizibu ekisinga obunene mu nsi si kufa, wabula kwe kubeera n'obulamu obutalina makulu. Okera kunywa mwenge, kubeera awo, kulinda mpewo esinga amaanyi gyeneefuwa odda gyodda. So lwaki oli wano? Wazaalibwa kukola ki? Mwabasoma ebyawandiikibwa, muganda wange Reverend Chobe waali wano. Nze Bayibuli gye nsoma eŋŋamba nti Katonda yammanya nga sinnabeerawo. Ekitegeeza omusajja ono yayimirira ku ntandikwa y'olugendo lwange, n'alutambula n'alukomekkereza, n'akomawo ku ntandikwa n'abuuza ani agenda okutambula luno. Kambeewuunyise wano tewali muto. Omusajja bw'abeera n'omukyala afulumya obutofaali obusobola obukadde 500, over 500 million pounds. Naye muvaamu ki? Wateekwa okuba nga waliwo omuntu ow'enjawulo eyali ku firimu awo ng'anoonya akatuufu, era bwe yakalonda ne kakuba eggi, nze naawe ne tujja nga tetuzze kukola bipya wabula okutambula olugendo lwakola ki? Wabula kankwewunyise, abantu bangi bavudde mu bulamu bw'ensi eno nga teyamanya kye yajja kukola ku nsi. Sente azikoze, aziridde, obulamu abweyagaliddemu, naye ng'avudde ku nsi nga n'obulamu tebulina makulu. So lwaki oli wano? Buli lw'omanya lwaki wazaalibwa kigenda kuwa ebintu biringa bina. Omanye ani ow'okwogera naye, ani ow'okubeera mukwano gwo, omanye bifo ki w'oteekwa okubeera na biki by'oteekwa okukola. Kye bayita kampasi y'obulamu bwo kwe kuzuula lwaki wazaalibwa. Mwattu bw'ozuula lwaki wazaalibwa, otandika n'okuba nti ebikolwa si kikulu wabula ensonga eziri emabega w'ebikolwa. Mu Lungereza tugamba nti the reasons behind the actions that we do are much more important than the actions. Ensonga ezigoberera oba ezibeera emabega w'ebintu bye tukola nkulu nnyo n'okusinga bye tukola. Kambabuulire, okubeera kwange wano kikulu, okubeera kwange wano si kikulu, naye ensonga lwaki nnyimiridde wano nze nkimanyi. Lwaki nkola kyenkola? Kubanga mmanyi lwaki nazaalibwa. Bw'oba omanyi lwaki wazaalibwa, osobola n'okumanya lwaki oli ku Afrikana, lwaki oli wano. Bw'oba tomanyi lwaki oli wano, ekyemisana okiridde, gwe ebibyo kati biwedde, era ogenda kumaliriza oddeyo. Ekibuuzo ekyokuna, kiki ky'osobola okukola? Ebintu bingi mu nsi, bannange nze sisobola kuyimba. Ngezaako ne bwe mba ndyekanzekka, bwe bateekako oluyimba nenjagala ndugegenye, sisobola, eddoboozi lifa. Mu bintu ebingi ebiri ku nsi,
gwe kiki ky'osobola okukola ekikyo kambabuulire ne bw'osimba abantu 50,000 awo kino kyensobola okukola era kyova olaba tewabeerawo kuvuganya kino kyange nsobola okukikola kati gwe ng'omuvubuka mu by'osobola okukola ebingi ennyo ekikyo kiriwa bw'oba tokimanyi bebo b'osanga n'emirimu eyo ng'alwanira ayagala kukwata kitali kike mu kukwata ekitali kike kubanga n'ekike takimanyi buli muntu eyatondebwa ku nsi alina ekike sisobola kubeera gwe naawe tosobola kubeera nze ffenna bwe tusigala mu kkubo buli omu waali tusobola okutambula okugenda mu maaso n'ekibuuzo ekisembayo wajja olagana obulamu bwo mu myaka 5 egiddako kambabuulire mu myaka 3 okuva kati oba 2 ab'ebitiibwa bonna bali emmengo tegenda kubeerayo n'omu ali mmengo bagenda kubeera mu mirimu gyabwe emyaka ago bonna be mulaba emyaka 3 teri agenda kubeerawo kati okusoomoozebwa si bo okusoomoozebwa mwe abaagala okubaddirawo mweteeseteese era ddala muzitowa okwenkana ekyo kye mwagala kyangu okwagala ekintu n'ogamba nkyagala naye olina obusobozi bwakyo omukungu kyewalabye agenda kuba tali mu Buganda Land Board myaka nga 2 siri nabbi abaliyo balina obusobozi nga si kukirwanira balina obusobozi era bakyeteekeddeteekedde gwe mu myaka 5 egiddako emyaka 10 oba emyaka 2 oyagala kufaanana tosobola kukeera ku makya nga tomanyi nakyo kyoyagala kubeera mu nsi gw'otomera butomezi buli ekijja so bwe tuddayo ku mulamwa omuvubuka ayinza atya okukozesa obusobozi bwe ngenda kubuwumbawumba ne equation eno saagala na kuyisa obudde batuwadde butono naye tujja kufuba era tujje mu buno equation eno nagambye nti bw'ogatta obusobozi ku buyiiya n'obukubisaamu obukugu osobola okufuna obuwanguzi njagala okuwunzika n'ekigambo kino Katonda bwe yatonda omuntu ebyawandiikibwa bitugamba nti yatonda Adamu omu yekka si bwe kiri teriyo musajja mulala yatondebwa kitegeeza yaddira ensigo y'ensi yonna n'agiteeka mu musajja ki kyova olaba ng'ogasseeko abayisiraamu n'abagoberezi ba Yesu teri awakanya linnya Adamu bonna balituuma yatonda omusajja ki omu mu musajja oyo n'ateekamu ensigo ngenda kuwunzika n'ekigambo nsigo bwe nali njigirizibwa mu ddakiika 3 bwe nali njigirizibwa okwogera lunaku lwe nasooka okusoma ku kintu ekinfaanana nali walako eyo ne nkola akapapula kange ka mikongo 2 ne ŋŋenda nkawe omusomesa wange kyenaliise supervisor bwe nkamuwa ayitemu ne nkateekawo nfulume n'aŋŋamba nti komawo Simon yali ayogera Lungereza n'aŋŋamba nti tuulaawo kyava mpa akaso oba akambe kisinzira mu ssaza gy'ova n'omuyembe nze gye nakulira kasita omuyembe guba nga gutukula olya buli n'ebikuta so omusajja ono yali asalako ebikuta nga ye bwakola ki nze nasalanga busazi era ne wasigalawo ki mu Luganda tugamba ekisigo kubanga bw'oyogera ensigo ebeera yakutereka mu Luganda kibeera kisigo ekisigo ekyo nange nenkikwata ne mubuuza dustbin n'agindagana ngena nenkisuulamu bannakakisuulamu naŋŋamba osudde ki singa nali njogera Luganda naali mugambye ensudde ekisigo nambuuza ekibuuzo ekyo okumala eddakiika 10 naŋŋamba kwatayo kijjeyo ne ŋŋamba omusajja ono obanjooga kubanga ndi muddugavu naye nenkwatayo nenkijjayo bwe nkwatayo nenkijjayo naŋŋamba nti kyetegereze bulungi tamanyi kyali bwaŋŋamba nti kyetegereze bulungi nambuuza osudde ki ne mugamba nsudde ekisigo naŋŋamba nedda yaŋŋamba bw'ati osudde omuti gw'omuyembe oguliko emiyembe amaaso gange ne gaggula ag'obwongo ne ntegeera nti nali nsudde omuti gw'omuyembe oguliko emiyembe naye naŋŋamba nti olw'okuba muti gwa muyembe oguliko emiyembe
yaŋŋamba nti osudde ekibira ky'emiyembe mu nsigo eyo, naŋŋamba nti ensigo eyo ogifunamu okusinziira ku ekyo ky'olabye, naŋŋamba nti bw'okanyuga ensigo eyo omusana ne gugyokya, enkuba n'egikuba nebanga evunda n'ekala, eyabiika nereta omutunsi n'omulandira, naye nga teri muki mu ttaka. Naŋŋamba nti ako kabonero akategeeza nti ensigo eyo bye yali yeetaaga okufuuka omuti byali mu nsigo munda, si bweru waayo. Naye bw'etandika okukula n'esindika emirandira mu ttaka, erwana n'ensi okukula, bagimenyako amatabi neddamu neyeebumba nedda, ne bagimenya neddamu neyeebumba nedda. Bw'erwana n'ensi neekula nessa emiyembe, ebeera n'amateeka anakwekolera. Etteeka erisooka terya miyembe gya muti gw'omuyembe, tegulya miyembe gyago. Etteeka eryokubiri teguyita balya, eryokusatu tegutwala mu katale, eryokuna buli sizoni gussa, tegufaayo babalidde babi oba balungi. Naŋŋamba nti gwe kyegunoonya si miyembe gyagwo, wabula gunoonya okubeerawo obutatemwa. Kati gwe gwakiyiga nti obutatemwa bulina okugaba ebibala, era niwattu ne bw'osenga ng'olina ssente, ero si esobola okukusaba nti tuyambe otalize omuti ogwo, abaana baffe balyako ebibala ebiki. Naŋŋamba nti mu nsi ffenna tuli nsigo, ye potential. Wano waliwo n'ebempulira bagamba nti ebiseera byange eby'omu maaso birungi. Teri biseera bya maaso, there is no future. Kubanga ebiseera by'ensigo y'omuyembe tebiri bweru wa nsigo, biri munda muyo. Ebiseera bye eby'omu maaso biva mu ggwe, bwe bitaafubuutuka eyo tolina ky'oli enkya. Kitegeeza nti ffenna bwe tuba ensigo, ekyennaku kimu nze mmanyi ekika ky'ensigo kyendi, naye ggwe n'oyo akuddiridde awo tamanyi kyali, tamanyi na bibala byalina kubala. So nga ekintu kyatondebwa nti bw'owaayo ebibala ofuna kyonoonya. Presentation ye nebadde etandika butandisi, naye olw'ebiseera n'okuwa ekitiibwa bakama bange, nsaba mpunzikire wano nga mbagamba, tosobola kutandika nga tomanyi busobozi bwo. Ate bw'oba tomanyi busobozi bwo tosobola kubeera muyiiya, kubanga obuyiiya bwekwese mu maanyi go bwe busobozi bwo. Kati kino kye tuyita obukugu obukozesa otya? Nja kubawa ekyokulabirako kya Bobi Wine. Yasoma music n'azuula obusobozi bwe first, bw'azuula amaanyi ge n'akozesa obuyiiya obwekwese mu maanyi ge, n'ayiya ennyimba za bika bisatu ezoogera ku bulamu bw'abantu, ezoogera ku byobufuzi n'obukulembeze, n'ezoogera ku bintu ebirala ebinyumira abantu. Bw'akozesezza obuyiiya obwo, asimbukidde mu buyiiya n'agattako obukugu bwe yafuna e Makerere, diguli mu music, n'akozesa ekyo kye tuyita profession. Olwaleero mu buyiiya obwo kati ayingidde Parliament. Mwattu alina byaluubirira ebisinga awo, ate nammwe abamu mumwagala. Kaakati njagala tuwunzike n'ebigambo bibiri: talent ne skill, ekitone n'obukugu. Messi yazaalibwa n'obukugu, yazaalibwa n'ekitone, naye teyalina bukugu bwa kitone. Buli talent eriko skill, kyekitutwala mu university. Naye ate n'okugenda mu university n'ofuna skill etaliimu busobozi na kutegeera buyiiya, era naye kusala. Kitegeeza nti ebintu bino bisatu bw'otunuulira equation eyo bikwatagana. Oteekwa okuzuula obuyiiya bwo omanye we buli, kubanga ffenna tukolerera kubeera basukkulumu. Olungereza tugamba tukiyita greatness. Greatness is a product of influence. Influence is a product of significance. Significance is a product of value. Value is a product of refinement. Refinement is a product of uniqueness. Uniqueness is a product of a gift, and the gift is given by God. Bw'oba oyagala okubeera omusukkulu, zuula obusobozi. Bw'onoozuula obusobozi bugenda kwawula ku bantu abalala bonna nga bwenjawukana ku mmwe. Bw'omala okubuzuula bukoleko. Bw'omala okubukolako, abantu bagenda kutandika okulaba nti oli wa mugaso. Bw'abadde abuuza lwaki Simon gwe bayita, bamulabamu omugaso ye value. Gye bakoma okulabamu omugaso, otandika okubeera ow'obuvunaanyizibwa mu kitundu, significance.
gyokoma okubeera significant otandika okucommandinga influence nga bweyogera bawulira gyokoma okucommandinga influence ofuuka omusukkulumu great obusukkulumu bwo katonda yabutonda mu busobozi bwo era mwe yabukweka bw'oli kizuula Ssaabasajja Kabaka wange